Abavubuka bano bayise mu kukoolobya ennyimba okutuusa obubaka bwabwe okutongoza omuvubuka ono ku ky'okuvuganya nga ssentebe era ku ntebe ennene y'obukulembeze bw'eggwanga mu kulonda kw'awamu okw'omwaka 2016. Abavubuka ba Jema basazeewo Dr. Rashid Kasato okubakwatira bendera mu kulonda kwa 2016 newankubadde tali mu ggwanga ng'ali ku mirimu emitongole ebweru w'eggwanga mu ggwanga lya Bungereza. Kulangirira mukulu Rashid Kasato nga Munnayuganda avuddeyo okuvuganya mwami Museveni. Naye jjajja Museveni alemedde mu kintu. Tugamba tuleese omuvubuka twagala tumusindiikirize tumutwale banne gye bagenze. Okulangirirwa kwa Kasato okutuukidde mu kiseera nga bamusaayi muto ba Jema bakajja okusitula enkundi gye buvuddeko ne basindiikiriza abakulembeze baabwe okwa mukazi w'ofiisi kyokka ne ssentebe w'ekibiina kino Haji Asumani basaalirwa basekeredde n'abaga nti kye bakola temuli nsa. Explain to the padlock. Explain to the padlock or you go away from there. Olala Otunuwa alekulidde obukulembeze bw'ekibiina nga ne ssenkagale wa DP Norbert Mao asabye awummuleko obukulembeze bw'ekibiina kw'ossa ne Betty Kamya okutegeeza nga abeeraka gye buvuddeko ng'okukolagana ne gavumenti bwe tekyalina buzibu bwonna. I should like to inform you, Mr. Chairman and party members, that I do not plan to seek a second term of office as party president. I plan to devote all my political energies and attention to the central project of effecting democratic change in our country. Abavubuka bagamba nti bino biragira ddala obutiitiizo bw'enkukunala wamu n'okulaga nti si beeteefuteefu kulwanira demokrasiya singa basawansa ekigere mu lutalo lwe baliko mu kiseera kino. Ebiseera bino abantu bangi abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi bagenze bato obukulembeze. Mukulu Mao yakikola, Mwami Otunuju yalangiridde. N'olwekyo tulabye ng'abavubuka ba Jema nti kigwanidde n'okusana kisaana mu kaseera kano tuveeyo ne wabula ye eyali ssenkagale w'ekibiina kya Forum for Democratic Change Dr. Kizza Besigye ng'ono yakavuganya President Museveni enfunda eziwerera ddala 3 agamba nti abavubuka bano bakottokera busa ogenda mu maaso n'okulaga gwe bagenda okusimbawo mu kulonda kwa 2016 nga tewali kintu kyonna kye bakoze kiraga nti beetaaga okuba n'ennongoosereza mu mateeka gafuga ebyokulonda. We should aspire to be candidates in a credible election. As it is, there is no credible election. So let's all focus our effort, our resources on ensuring that there is a credible election. Then we can talk about who the candidates of that elections could be. Dr. Rashid Kasato ono ng'atemera mu gy'obukulu 37 egy'obukulu.